abasawo baffe bonna tebasobola genda kyetuva tubeera ne miitingi eno eya buli mwaka tukuŋŋanye ebintu byonna naddala ebyo ebitukwatako ebiyinza okutuyamba mu risaaki ne mu nkola yaffe ey'emirimu. Aboogezi abo ne tubaleeta ng'ogaseeko n'abaawano tusobole okuba nti tumanya kiki ekiriwo mu nsi, bintu ki ebigenda mu maaso. Tetwagala kusigala mabega kubanga ebintu bino biyinza okusigalayo mu miitingi ennene gye bibeera nga ffe tetutegedde kigenda mu maaso. Kyetuva tukuŋŋaanya abo ba experts, tulina ba experts bannayuganda ne ba experts ab'ebweru abatuyamba okukuŋŋaanya n'okusengejja biki ebigenda mu maaso era biki bye tuba tulina okuba nti tusaako essira wano mu kunoonya oba mu kuteeka mu puroguramu zaffe. Kati tukuŋŋaanyiza abayivu ba expert nga nkaaga abatuyambako abatukwatirako tubeere nga tunoonyereza naffe wano kubanga Abamerika tebafaanana ffe naffe tulina okunoonya ebikola mu bantu baffe era tusuubira nti mu mwaka gwa 2024 tujja kubanga tutandiseewo omusomo wano ogunoonyereza tuwonyeza tutya akawuka completely nga nabino ebyeddagala tetukyabyongerako. Okunoonyereza ebintu ebimu ebigenda mu maaso mu nsi kwe kuba nti tuva ku kerenda lino lye tumira buli lunaku erya HIV tugende ku mpiso ebisobola okukuba omuntu buli myezi ebiri ate era okunoonyereza kweyongera mu maaso nti waliwo empiso gye tuyinza okukuba omuntu buli myezi 6. Kaakati okunoonyereza okwo era nga tukuŋŋaanya biki ebigenda mu nsi bwe twagamba nti naffe tetujja kusigala mabega kati tuli mu kunoonyereza ku mpisa eyo. Empisa eyo tuginoonyereza mu clinics 8, 3 ziri wano mu Uganda, 3 ziri Kenya, 2 ziri mu South Africa nga tunoonya nti empisa eyo wadde baagikolako eri e Bulaaya wano ekola etya. Kati tumaze okukuŋŋaanya abeetaba mu musomo guno 512 era kati tubagoberera omu tugenda kumugoberera emyaka 2 tulabe empisa ekola etya. Ebiva mu kunoonyereza kuno tubiweereza mu World Health Organization kubanga World Health Organization ekolera ku data temala galowooza nti oba empisa eno bagiwa mu Amerika wano mu Africa tugiwe nedda. Kyetuva tukuŋŋaanya information yeno oba okunoonyereza tukuweereze mu WHO yekola guidelines ffenna ze tukolerako era Ministry ya Health wano teyinza kuteeka bintu mu guidelines za Uganda nga temaze kulaba kiki WHO terina mu guidelines. Kale bye tunoonyereza ne bye tunaazuula muno bijja kutuyamba nnyo naffe okugenda maaso okulaba nti naffe tusenvula tuve ku mpeke zino tujja ku mpiso. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.